أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجماله وكماله وعظمته وكبريائه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا يرضيه عنا فنرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا ند له، ولا ولد ولا والد ولا خليط، لأن الواحد هو الله. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، نبي الهدى وبحر الندى، وأفضل الخلق جودا وأكرمهم يدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقر كتمت سرا بدا لي منه بالكتم، من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. ومنوجه mpuliriza tukomyewo ne episodes zaffe ez'okuvunula ekitabo kino ekya Imam al-Busiri radiyallahu anhu, ne fasulu yaffe ey'okubiri oba omulyango ogwokubiri ogukwatagana fi hadmi nafsi au fi mujahadati nafsi, omuntu okubeera nga alwana n'omutima gwe, akakkanya omutima gwe ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. فهي من أفضل وأمتع ما قيل في مجاهدة النفس. ebigambo bino Imam al-Busiri byayogera mu paati eno ey'okubiri, tugamba nti byebimu ku bigambo ebisinga okuba ebirungi era ebiwoomu ebyayogerwa mu muntu okubeera nga abulirira omwoyo gwe oba okukakkanya omutima gwe ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imaamu yatandika ebigambo bye n'agamba nti fa inna ammarati bisuu'i ma tta'adat min jahliha binadhiri shaybi walharami. Yagamba nti fa inna ammarati, mazima ddala ammarati yani kathratu al-amr, ti mazima ddala omwoyo gwange, omutima gwange, ammarati gundagira nnyo, bisuu'i ma tta'adat, mazima ddala omwoyo gwange ogumbulira ennyo okubeera nga nkola ebibi, nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Ma tta'adat, nga tegwebuliridde, min jahliha, min eno harfu jarri litta'lil, yakunnyonnyola nsonga lwaki tegwebuliridde. Yaga nti min jahliha binadhiri shaybi walharami, olw'obutamanya gwa mwoyo gwange guno ku lw'amawulire aga envi zino ezizze ku mutwe gwange, oba obutebulira kwabwo olwa envi zino ezizze ku mutwe gwange nga zimbuulirira nti oba okubeera nga okufa kunsemberedde ne ajaali yange esemberedde okubeera nga etuuka. Tujjukira tifasuli yaffe eyasembayo Imaamu yagiggala naga nti inni ittahamtu nasiha shaybi fi adhalin washaybu ab'adu fi nushin an ittuhami. Tiwembeera nga nze ayogeranga nti inni ittahamtu nasiha shaybi fi adhalin, nabeera nga mbuusabuusa nasiha shaybi, okubuulirira kw'envi kuno ozizze ku mutwe gwange nga kumbuulirira okubeera nti okufa kunsemberedde ne ajaali yange etuuse, okubeera nga ntegeka emirimu emirungi gye ngenda okusangana gy'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. inni ittahamtu nasiha shaybi fi adhalin washaybu ab'adu fi nushin an ittuhami. Ng'ate envi oba omuntu okubeera nga akuliridde mu myaka kwe kubuulirira omuntu kwatayinza kubeera nga abuusabuusa kwonna, okubuusabuusa kwonna kwayinza okubeera nako ku muntu omulala yenna nga amubuulirira. Kati seeka we yali amaliriza fasulu eyo, fasulu eno etandika nannyonnyola lwaki omutima gwe gwali mugayaavu ku kugoberera ebirowoozo oba okugoberera okubuulirira kw'envi nti okufa kusemberedde.
naga nti fa inna ammarati olw'ensonga nti omutima gwange mubi, omutima gwange ammarati bisu gundagira nnyo okubeera nga nkola ebibi, naye min jahliha olw'obutamanya gwabo, binadhiri shaibi wal harami olw'obutamanya kwako obw'obuteebulira kwako ku nvi zino ezizze ku mutwe gwange nga zimbulirira okukenderera kw'obulamu bwange n'okusemberera kw'okufa. Wano nno waliwo nukta gyetusaanye okubeera nga tutandika nayo, ti omuntu wasoma ebigambo bino ayinza obutabitegeera, naye tusaanye tumanye anna saada salafu salih, mazima ddala bakama baffe abaatukulembera abalongoofu, kanu yattahimuuna anfusahum bilqusur, baalinganga emyoyo gyabwe balabanga bakendeevu mu kubeera nga bakola ibadaati, nawankubadde nga be baali basinga okubeera nga batya Katonda, naye kanu la yarawna amalahum, emirimu gyabwe baalinganga tebagirabawo mu mbeera ey'okwekkakanya ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga wadde asaala esswala 100 ekiro ng'alabira ddala kulebengera Allah subhanahu wa ta'ala byamuwadde, alabira ddala nga talina kyakoze. Kyova olaba nga Sayyidina Ibn Abbas yatuuka okugamba nti law alimtu, singa ninayo obukakafu bwonna oba singa mmanyi nti anna Allah subhanahu wa ta'ala, towekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukama wange, qabila minni hasana, kyalinayo wadde ekirungi ekimu bwekiti kyeyirakkiriza mu birungi bye nali nkoze, latamannaitu almaut, nandyegombye okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala anzijulula. Naye olw'okubanga sirina bukakafu bwonna ti ibadaati zange zenkola Allah subhanahu wa ta'ala azikkiriza, kyova olaba nga seegomba kufa olw'ensonga nti ntya okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga siinaawo kirungi kyonna. Nabwekityo Imaamu al-Busiri bwe yatandika baiti ze ngaga nti fa inna ammarati bisu, ye ng'alabira ddala nti omutima gwe ammaara bisu, omutima gwe mubi, okubeera okuleva etuuka nti gumulagira kukola bibi byokka, ate nga tegwebuuliridde kulw'okuba nti ate asemberedde okubeera ng'afa. Kimanyikiddwa ku basharaha ekitabo kino omuli ba Ibn Hajar al-Haytami ne Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansari n'abamanyi abalala bangi, tibagenda ebigambo byebayogera ku imaamu ono nga basharaha ekitabo kye, yali imaamu wari'an, musajja mutya Katonda ku leva esembayo kuba ey'amaanyi, era omuntu wasoma ebigambo bye bino ategeeramu nti ekyayogeza imaamu ebigambo ebifaananako bwe biti kwa kubeera nga ekkakkanya omwoyo gwe, ng'alabira ddala nti talina kye yali akoze mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe byatujjira ku basalafu salih abaakulembera. Atugamba atya Sayyidina Masruq atugamba nti kafa bilmar'i jahlan an ya'jaba bi'amali, omuntu kimubalira okubanga tamanyi bw'abeera nga alowooza nti alina emirungi gye yali akoze egisiimisa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti omuntu alina kubeera mu mbeera yakwekkakkanya alla yara amala, okubeera nga talaba nti alina kye yali akozeeyo mu mirimu emirungi egiyinza okubeera nga gisiimisa Allah, kibeere nga kimukubiriza okubeera nga ayeeyongera okubeera nga akola ebirungi. Era bwe kityo kyajja eri ku maama waffe Aisha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, omusajja yajja n'amubuuza, ya Aisha, owange gwe mukyala wa Nabbi Aisha, mata a'lamu anni muhsin, nkakasa ddi nti kati ntandise okulongoosa? Aisha n'amugamba nti idha alimta annaka musii, bw'onookakasa nti oli mwonoonyi, bw'onookakasa nti oli muntu mukendevu mu kukola emirimu, ojja kubeera nga otuuse ku ddaraja eyo gye tugamba nti anta muhsinun, olongoosa. Naga nti mata a'lamu, era ddiwe mmanya nti anni musii'un, nti kati ntandise okuva ku kkowa. Naga nti idha alimta annaka muhsin, bw'otandika okubeera nga weewulira mu mutima gwo nti olina olongoosa. Abantu abamu alaba nga ye waasaala esswala, yara nafsahu annahu sheikhan lil islam, olw'okuba asaala, olw'okuba asiiba, alabira ddala nga obusiraamu bwonna yeseeka waabwo omukulu, olw'okuba nti alina kiburu mu kubeera nga alaba emirimu gye, ate nga tamanyi nti emirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu minha, Allah mujjo gyakkiriza egyo egikoleddwa nga gikoleddwa khalisatan liwajhi,
kunze naawe ekyo tutakakasa kubanga emirimu gyaffe mikendeevu, tukola ibadaati nga nkendeevu. Kati imaamu yatandika n'omulyango guno ogwokubiri ng'abeera nga akubiriza, ng'abeera nga akkakkanya omwoyo gwe nange abawuliriza tubeere nga tufunamu nti omwanadamu kirungi nnyo okubeera nga yekkakkanya ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tugamba mu Qur'ani, walladhina yu'tuuna ma aataw, suratul mu'minuun, mazima ddala abo abasaddaaka ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasiima, naye wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, naye ng'ate mu mitima gyabwe balina okutya nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye bagenda okudda. Tebayinza okutuuka mu maaso g'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate ibaada ze baakola Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga tazikkiriza. Imaamu kye yatandika nakyo agamba nti fa inna ammarati, bannange nga ndaba nga omwoyo gwange nze mubi gwe gusembayo, gundagira kubeera nga nkola bibi. Mata'adhat, tegwebuuliridde binadhiri shaybi, tegusobodde kwebuulirira noono omutiisa ow'envi. Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bwe yali avunula aya Allah subhanahu wa ta'ala egamba nti awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir, Allah subhanahu wa ta'ala tabawangazizza emyaka egiwera okubeera nga mwebuulirira eri oyo yeebulirira, naga nti wa ja'akum an-nadhir, n'atuuka n'okubeera nga abajjira omutiisa. Ibn Abbas yagamba nti wa ja'akum ash-shayb, envi ne zibeera nga zituusa okubajja ku mitwe gwammwe, kubanga omuntu okubeera nga akula mu myaka kwe kwebuulirira okusinga okuba okukulu kwayinza okubeera nga atwala. N'agamba Sheikh Imam al-Busiri nti omwoyo gwange guno nga gubadde mubi nnyo okubeera nga tegusobodde kwebuulirira na mutiisa wa nvi, nti obulamu bwange busemberedde okubeera nga buggwawo min jahliha, olw'obutamanya bwabwo, binadhiri shaybi, olw'omutiisa ono ow'envi ezindi ku mutwe, walharami bimaana kibar, yani alkibru fi sinni, tegwebuulidde nakubanga nti nkuze mu myaka, tegwebuuliridde nakuba nti mpezezza emyaka mingi, emyaka gyange gigenda kubeera nga giggwako, kubanga nabbi yatugamba nti omanyi nabbi ewangalira wakati w'emyaka 6 ku 7. Kati omuntu wabanga akuze mu myaka n'asukka emyaka 40, Allah subhanahu wa ta'ala gyatugamba nti mu Qur'an wa balagha 40 sana, omuntu wabeera nga awezezza emyaka 40, rabbi awzi'ni, Mungu kiriza an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, okubeera nga weebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga okola emirimu emirungi. Imaamu agamba nti okumanya omwoyo gwange guno mubi, ehuna fi maqami hadmi nafs mujahadati nafs, wano ebigambo bino yabyogera nga yeebuulirira ng'ate naawe muganda nga mpuliriza kubuulirira, ti omutima gwo gulwanyise kubeera nga gugonda ku mateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatugamba mu hadithi emu, yatugamba yali ava mu lutalo lumu ne basahaba n'agamba nti raja'na min al-jihadi al-asghar, tulekeddeawo okulwana entalo zino entono. Jihadi al-asghar yali ategeeza entalo z'okubeera nga balwana n'abashiriku mu kubeera nga babatta, oba okubeera nga babazza ku ddiini ya Allah. Waraja'na ila al-jihadi al-akbar, nabbi n'agamba naye kati kaseera kano akaliwo ka jihadi ennene. Jihadi ennene eriwo abooluganda kwe kubeera nga tulwana n'emyoyo gyaffe okugigonza ku mateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imaamu yeeyongerayo ng'amenya omwoyo gwe, naga nti wala a'addat min al-fi'li al-jamili qira dayfin alamma bira'si ghayra muhtashimi, ti okumanya omwoyo gwange guno gubadde nga mwononefu nnyo oba mukendeevu nnyo okukolebwa ekiti Allah subhanahu wa ta'ala byagala, ti wala a'addat min al-fi'li, tegusobodde nakubeera nga gutegekayo emirimu min al-fi'li al-jamili, mu mirimu egyo emirungi omuli okusaala essala eza wajibu neza sunna n'okusiba kwa sunna n'ebifaananako bwe bityo. Taban imaamu ono kyayogerako yattahimu nafsahu bilqusuri min an-nawafil, yeebeera nga akubamu ttooki mu mutima gwe okubanga mukendeevu mu kubeera nga gukola emirimu gya sunna, kubanga taban tetuyinza kugamba kumumanyi atuuka ku daraja eno nti yali tasaala. Naye wano
mu mbeera yakubeera nga akuba omutima gwo gukkakkanya nti ngati gubadde mukendeevu nnyo mu kubeera ko nga gukola sunna. Nti wala aaddat min alfi'li aljamili qira dayfin alamma birasi ghayra muhtashimin. Omwoyo gwange gwampuliriza, omwoyo gwange nze ayogera n'omwoyo gwe gwamuganda nga mpuliriza nga gubadde mukendeevu nnyo mu kubeera nga gukola jamili alfi'li, okubeera nga gukola emirimu emirungi. Allah subhanahu wa ta'ala jajja okusiima, jajja okuweerako ejjana yawma alqiyama. Naga nti qira dayfin alamma birasi ghayra muhtashimin. Tegubadde wano yagamba qira dayfin, qira kitegeeza الطعام التي تجهز للضيف, yemmere gye bategekera omugenyi ng'azze okubakyalira. Dayfin wano gwe yali ategeeza n'emmere gye yali ategeeza nti dayfin alamma birasi, omugenyi ono azze ku mutwe gwange, yani ng'ategeeza envi. Nti emirimu omwoyo gwange tegusobodde kutegekaayo mirimu mirungi kwaniriza mugenyi wange ono ow'envi ezizze ku mutwe gwange, ezizze ku alamma birasi, yani nazala birasi, envi zino ezisobodde okujja ku mutwe gwange. Ghayra muhtashimin, muhtashimi yani abagenyi bateekerwamu emiteeko ebiri: الضيف المحتشم والضيف غير المحتشم. المحتشم بمعنى المستحي, omugenyi ng'aswala oba ng'ayinamu ku nsonyi. Kyebi kye bategeeza n'omugenyi okuba ng'ayinamu ku nsonyi, kwe kubanga omugenyi oyo ajja olunaku lwazze n'abeera nga akyalukuka, n'abeera nga addayo ewuwe, oba n'abeera nga obugenyi abuvaako. Naye gwe bayita ghayrul muhtashim, omugenyi nga ensonyi ntonotono, ye mugenyi ajja n'abeera ewaka okumala ennaku n'ennaku nga tagenda. Kati imaamu wano shabbaha ad-dayf ghayrul muhtashim bishayb, naga nti omugenyi ono azze ow'envi ghayru muhtashimin, yani si wakuddayo, tagenda kugenda. Nga olaba omugenyi nga talina nga ensonyi ntonotono nti waaba akyadde tagenda. Naga nti omwoyo gwange tegusobodde kutegekera mirimu mirungi. Qira dayfin wano kyeyali ategeeza al a'malu saliha, tisobodde kubeera nga ntegeka emirimu emingi gyengenda okubeera nga njaniriza nagyo omugenyi ono azze ku mutwe gwange, ate nga omugenyi ono nkakasa nti ghayru muhtashimin, tagenda kubeera nga addayo, sigenda kubeera nga nziramu nfuuka muto nga wembadde, wabula okujjako kubeera nga neyongera ku myaka, okubeera nga nsisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imaamu ayongerayo nga akkakkanya omwoyo gwe oba akuba ttooki mu mwoyo gwe. Naawe omwoyo gwange gwe muganda nga mpuliriza, naga nti law kuntu a'lamu anni ma uwaqqiruhu, singa nategeerako oba singa mbadde nkakasa, singa mbadde mmanyi oba singa namanyaako anni ma uwaqqiruhu, nti omugenyi ono agenda okujja ow'envi, oba okubeera nga nsemberera okubeera nga nfa, oba okubeera nga nkuze mu myaka, nti ma uwaqqiruhu, sijja kusobola kubeera nga mutegekera emirimu emirungi egimwaniriza, okubeera nga nsaala, okubeera nga nsiiba, okubeera nga nsaddaaka, okubeera nga njogera ebigambo ebirungi ebisanyusa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaga nti katamtu sirran bada li minhu bilkatami, omugenyi ono abadde nga ow'ekyama, kubanga envi bwe ziba nga zigenda okujja mu mutwe gw'omuntu zisooka kubeera makhfiyan, zisooka kwekweka mu nviiri eza black ennyingi ne zibeera ntono. Nti omugenyi ono nandi mukwese ng'akyekwese ne mukweka ne hina. Hina kyebayita omuntu asooka kikirizibwa omuntu okubeera nga adayinga enviiri ne hina, nga tadayinze na black, kubanga black bafukaha bamugaana. Naga nti singa nategeerako nti envi zino sandibadde nga nziwa ekitiibwa n'okubeera nga nkola emirimu emirungi, nandizikwese n'okubeera nga nzisiigako hina, nemba kufaanana nga musajja mukulu nga nkuzizza mu myaka, ate nga byenkola si byebyo ebisanyusa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Mumukuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala la yukallimuhum yawma al-qiyama wala yanzuru ilayhim. Mungu batagenda kuddiramu na kutunulira nnyo yawma al-qiyama kubeera nga basasira ye ash-shaykh al-fasiq, omuntu akuliridde mu myaka naye nga alemedde kubeera nga alemedde ku bwononefu. Omuntu wabeera nga akula mu myaka, ekiri ma'hud oba ekimanyikiddwa okubeera nga yeewulirira omutima gwe, akkakanya omutima gwe okubeera nga gukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, n'abeera nga yeesonyiwa ebyo obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Kugamba nti law kuntu a'lamu anni ma uwaqiru, singa kale nategeerako nti naatuuka mu myaka gino nga sikoze emirimu mirungi, at least nanditusa okuba nga seegomba nakubeera nga ntuuka mu myaka gino gyendimu, nandibadde nga seegomba nakubeera nga nina emyaka gino gyendimu, okubeera nga nkuliridde mu myaka naye nga ate nkyakola obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Sheikh agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi nti man balagha 60 min umrihi faqad a'dhara Allah lahu fil umr. Omuntu abooluganda Allah gwawangazizza n'atuuka okubeera nga aweza emyaka egiwera 60, Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga agamba nti Mungu abakuwadde udhuru, abakuwadde akaseera akawera okubeera nga weetereza. Naye omuntu watuuka okubeera nga atuukidde mu myaka 60 ng'okyanywa omwenge, nga tosaala, ng'olimba n'okola ebintu ebifaananako ebyensa, Allah subhanahu wa ta'ala oba toyina udhuru yenna gy'ogenda kubeera nga omuwa, toyina udhuru yenna, toyina kikusonyesa kyonna ky'ogenda okubeera nga ogamba Allah subhanahu wa ta'ala ti Mungu tewampa kadde kubeera nga neetereza, ng'omuntu atuuse okubeera nga aweza emyaka 60 n'abeera nga ajja n'envi ku mutwe, obubonero bwonna ne bumujjira okubeera nga agenda kutuuka okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala naye nga ate teyeebuuliridde. Kyobulaba nga Imaamu Shafii radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yagamba nti kafa bilmar'i ilman, kimalira omuntu okubanga nga alina okumanya obanga muntu mutegeevu obanga omuntu alina okutegeera an ya'lama okubeera nga amanyi anna al-akhirata khayran lahu min ad-dunya, nti akhira oba okubeera nga ebiri maaso g'obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bigenda kuba birungi nnyo oba birungi gyali okusinga ebiri ku nsi. Ekikutegeezebwamu nti omuntu atandika okubeera nga akola ebyo ebisanyusa obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeesonyiwa ebyo ebiyinza okubeera nga binyiza Allah subhanahu wa ta'ala, la siyaman okusingira ddala singa omuntu abeera nga awezezza mu myaka, omuntu akulidde ddala mu myaka. Imaamu al-Busiri kyagezaako kubuulira gwe muganda wange ampuliriza, titunulira emyaka gy'olina naawe omuto ampuliriza, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga akujjulira akaseera konna, naye omwoyo gwo gutunuddewa? Omwoyo gwo bw'ogutunulamu okyayinamu ujubu, okyayinamu okwewulirira, okyayinamu okwewulira nti olina by'okoze. Imaamu Ibn Ataa'illahi Sakandari yagamba omu ku bigambo bye biwoomu, yagamba nti aslu kulli ma'siya, ekinsibuko ya buli zambi oba kubeera nga omuntu ajoga Allah subhanahu wa ta'ala ar-ridha bin nafs, kwe muntu okubeera waawo nga alowooza nti ye byonna byakola byatereera. Agamba maadaama omuntu yalowooza nti kasita mbeera nga nsaala, kasita mbeera nga nsiiba, kasita mbeera nga nsaddaaka, nze natereera dda mu maaso g'obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'otamanya nti omwoyo gw'oyinza okuba nga obikola ebyo byonna naye ng'olina obikola riyaan, ng'obikola kweraga. Tunulamu mwoyo gwo, weekubemu ttooki emirimu gino gy'okola ne ku ebyo ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byakugabiridde ntuko, ng'olaba ng'olina kye waakoze ku Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi emu kiteri muntu agenda kuyingira jjana ku lwa mirimu gye. Ne batuuka omubuuza nti ya Rasulallah, naawe kennyini? N'abagamba nange kennyini, illa an yataghammadani llahu birahmati, okujjako okubeera nga obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga ansiiga ekisa kye, ajja kubeera nga anteeka mu kisa kye, ansaasire, naye si lwa kubeera nga mirimu gyange. Newankubadde nga tugenda kubeera nga nakhtasimu aljanna bi a'malina, naye ate tugenda kugiyingira birahmatillah. Jana Allah subhanahu wa ta'ala ajja kugiwa buli muntu okusinziira ku mirimu gye yakola, naye ate okugiyingirira ddala
tujja kubeera kusaasira ku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. So imaamu agezaako kubeera nga kubiriza teweerabawo tolowooza nti ibaada zo oyina ibaada mpitirivu, kakkanya omutima gwo, yongera ku ibaadaati z'okola, yongera ku ikhlaasu gy'olina mu kubeera nga okola emirimu emirungi, n'okubeera nga olwanyisa nnyo omutima gwo okubeera nga gwesonyiwa ebyo by'olyagala naye nga tebisanyusa bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imaamu ayongerayo nga anyiga omutima gwe naga nti malli sualu huna istifham istitafiya, abuuza naye nga mu mbeera yaku abuuza nga ani ankwatibwako ku nnaku, bannange munyambe. Malli biraddi jimaahin min ghawayatiha, kiki ngenda okukozesa oba ani gwe nnina okubeera nga agenda kunya, kiki ngenda okukozesa oba ani agenda okunyambako okubeera nga nkaka omutima gwange oba nga ntereeza omutima gwange min ghawayatiha, mu kubeera nga oguyitiridde okubeera nga gunfuga okunkozesa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Ngenda kukozesa ki abooluganda okubeera nga newala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Malli biraddi jimahin bimaana kathratu lghawaya, yani ngenda kukozesa ki kulw'omutima gwange guno ogususse ennyo okubeera nga gwawukanaku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Ngenda kukozesa ki okubeera nga nguzza nga kama yuraddu jimahu lkhairi billujumi, ngenda kukozesa ki ekintu nga kyamaanyi nnyo okubeera nga kizza omutima gwange ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Kama yuraddu jimahu lkhairi billujumi, nga olaba abooluganda ensolo oba embalaasi bw'ebeera nga eyagala kutabuka ku mukama waayo, balina ekyuma kibagisiba mukama wano kwabeera nga agisikira nga agituddeko emabega, naye ekintu ekyo waaba akisika n'amaanyi n'esiba, bw'aba ayagala esibe ereme kumutwala sipiidi ng'agituddeko, ekintu ekyo akisika n'amaanyi. Kati imaamu wano yakola tashbih naga nti ngenda kukozesa ki kintu ekyamaanyi ekiyinza okukaka omutima gwange okubeera nga gudda ku mateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okufaananako oli wabanga ayagala okutereeza enfalaasi esirike oba eyimirire ereme kutabuka ku mukama waayo naye nga ekintu kyakozeseza kyamaanyi. Kati naye yeebuuza, yalinga ebuuza muganda wange tingenda kukozesa ki okubeera nga ntereeza omutima gwange. Muganda wange gwampuliriza, imaamu agezaako okubeera nga akkakkanya omutima gwange ng'akubuulirira gwe nange ayogera, ogenda kukozesa ki okubeera nga okkakkanya omutima gwo, ogenda kukola ki okubeera nga otereeza omutima gwo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutunulira myoyo gyaffe yawma alqiyama. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa, yennaani ate owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'akakka omutima gwe okubeera nga gugaana okugoberera ebyo bye gwagala nga tebisanyusa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti fa inna aljannata, anaakola ekifaananako bwe kityo, mazima ddala ejjana hiya almawa, kikifo Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okubeera nga amuteekako. Abooluganda, okukaka omwoyo gwo okubeera nga gudda ku mateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsonga nkulu nnyo eri ggwe muganda nga mpuliriza, kubanga tolaba mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yanenya oba yavumirira buli muntu okubeera nga agoberera omwoyo gwe. Nti araaita man ittakhadha ilahahu hawa, gwe tolaba oli yafuula nga katonda we oba nga ekimufuga mu bulamu bwe gwe mwoyo gwe oba okwagala kw'omutima gwe. Wa adallahu Allah subhanahu wa ta'ala natuka okubeera nga yamubuza. So era Allah aga nti wala tattabi alhawa, togoberera mwoyo gwo bwagazi bwa mutima gwo, fayudillaka an sabilillah, gujja kubeera nga gukubuza okuva kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Kati imaamu we yatya ebifaanagana nako bwe bityo abuuza bannange, malli biraddi jimahin min ghawayatiha, omwoyo gwange guno ogusukkulume mu kubeera nga guva kwebyo ebikitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, ngenda kubeera nga nkolesa ki okubeera nga ngutereeza. Kama yuraddu jimahu alkhairi billujumi, nga wolaba enfalaasi bwebanga yagadde okutabuka ku mukama wawo
bakozesa ekintu kino ekyamanyi kyebasiba ku mumwa gwakyo okubeera nga agisika n'amaanyi okubeera nga etereera ku ekyo kyabaala agiragira, nange ngenda kubeera nga nkozesa ki. Kati imaamu yamala okubeera nga abuuza ekibuuzo ekyo, takhayyala, yabeera nga yafunamu ekirowoozo nga omwoyo gwe gulinga ogumugamba ti wange gwe muganda wange, bw'oba oyewulira nga amazambi ogaagala nnyo gakususseeko, oyagala kubeera nga ogavaako, lwaki tobeera nga ogakolera ddala n'ogakkuta n'otuuka okubeera nga ogeesonyiwira ddala ng'omaze okugakolera ddala ogakkuse, gakolere ddala obeere nga ogakkuta. Osanga onooba ng'okoze amazambi n'ogakkuta, ojja kutuuka ku levo ebeera nga egakooyedde ddala nga togenda kuddamu gakola. Imaamu bwe yamala okwebuuza ngenda kukola ki, ampuliriza okubeera nga nteereza omwoyo gwange mu kubeera nga guva ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala, yafunamu ekifaananyi oba yakubamu ebirowoozo nga waliwo amugamba nti bw'oba oyagala okubeera nga ova ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala, amazambi gakolere ddala ogakkute, bw'otuuka okiseera nga ogakkuse obeere nga ogavaako. Naye shaitaani we yamujjira nemuleetera ebifaananako bwe bityo, oba muganda wange oyinza okubeera mu situation ng'olina ekintu kyoyagala okukola naye nga tekisenso bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, shaitaani neekulimu negamba nti wonookikola genda okikolere ddala, omanyi nti kati eyo stage nagivaamu nabikola ebyo bidda mu buvubuka nembimala kati mbyesonyiwe. Imaamu we yafunako ekirowoozo ekifaananako bwe kityo, naawe muganda wange ekiyinza okubeera nga kikujjidde mu birowoozo byo nti yinza okuba nga solution, yagamba nti fala tarum bilmaasi kasra shahwatiha inna at-ta'ama yuqawwi shahwata an-nahimi. Yagamba omwoyo gwe, naawe omuganda wange ampuliriza nti fala tarum, yani la tatlub kasratu ash-shahwa, tobeera nga mu kunoonya okutereeza okukakkanya shahwa zo oba okwagala kw'omutima gwo nga ogenda kukola mazambi ng'olowooza nti wenaakola ezambi weeriti nja kubeera nga ndikkuta ntuke ekiseera nga sikyegomba bifaananako bwe biti, wennaanya omwenge nengukkuta nga sijja kuddamu kunywa mwenge. Nagamba lwaki? Ti inna at-ta'ama yuqawwi shahwata an-nahimi, ti omuntu abanga Allah yamugezesa nga muntu ayagala nnyo okubeera nga alya, buli waalya n'agamba nti ngenda kulya kandi emmere nga nnyingi so that ndekera okubeera nga ndya. Buli waalya olubuto luno lwongera okugaziwa, nekituuka ekiseera ng'emmere gye yali alya mu ntandikwa si gyalya, yani nga obwagazi bwe ku mmere bweyongedde. Nagamba kifaananako bwe kityo n'omuntu kusaidia omuntu okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala, ti buli woonookola ezambi Allah subhanahu wa ta'ala ng'olowooza nti ogenda kulikola olikkuta oliveeko, ogenda kweyongera bweyongezi kwagala kubeera ng'okola amazambi. Fala tarum bilmaasi kasra shahwatiha, tokola zambi ng'olowooza nti bw'onoolikola ojja kukendeeza obwagazi bwo ku byo, kubanga inna at-ta'ama yuqawwi shahwata an-nahimi, omuntu buli waalya yeeyongera okulya emmere kyongera shahwa y'omuntu nga already alina shahwa ku mmere, nga obwagazi omuntu wasangibwa nga already abadde ayagala nnyo okulya, buli waalya yeeyongera kubeera nga alya, tayongera kwagala kubeera nga akendeezaako. Nawe kityo omuntu bw'alowooza nti agenda kukola ezambi alikkute, manya nti muganda wange nti omutima gwo gugenda kubeera nga gwongera kwagala kubeera nga gukola amazambi. Mimma yurwa, ebimu ku ebyo ebinyumizibwa an bani Israila, wa bani Israila batusookawo, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti hadithu an bani Israila wala haraj, musobola okubeera nga munyumya oba mweyambisa ebigambo bya bani Israila wala haraj, tekinaamu buzibu bwonna mu sharia yaffe. Ebbanga libamala nga tebalimbiridde oba nga biboogera tebikontagana na sharia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ku bimu ku binyumizibwa
waliwo omusajja nga mulongoofu abada Allah subhanahu wa ta'ala yasinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu muzikiti. Shaitaani ne zituuka okubeera nga zeegomba ne zigamba omusajja ono tugenda kumubuza batya okumujja kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala okubeera nga tumujja kwebyo Allah byagala tumuzze kwebyo Allah byatayagala. Shaitaani ne ziteesa nti tumulumbire mu bakyala tumugezese n'abakyala. Ne zituuka ne ziraba nti omusajja mu nsonga z'abakyala munywevu nnyo okubeera nga tajja kukola Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, tumugezese na ssente n'ebifaananako bwe bityo. Naye shaitaani emu neereeta ekirowoozo nti tumugezese na ibaadaati. Shaitaani nejja mu muzikiti ng'omusajja asaala. Omusajja waasaalira aka 100, shaitaani esaalira aka 200. N'atuuka okubeera nga yeebuuza ku musajja ono shaitaani nga ye tamanyi nti shaitaani nti ki ekyakuleetera okubeera ng'okola ibaada ezifaananako bwe zityo. Shaitaani nemugamba nti sijja kukubuulira ekyo kyange na Allah wange. Paka we yamulemerako omusajja n'amugamba nti nze gw'olaba nakola ezzambi, naye buli wenzijukira ezzambi eryo neeyongera okubeera nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga nsonyiwa ezzambi eryo. Ngwera omwanadamu shaitaani weyinza okumulimba nti buli wonojjukira ezzambi lyewakola ojja kubeera ng'okola ibaadaati nnyingi, naye erabira nti ajja kweyongera bwagazi kukola mazambi malala. Shaitaani neerimba omusajja nemugamba nti naawe wonookola ekifaananako bwe kityo ojja kunfaanana. Olw'okuba nti omusajja yali anoonya Allah we, kwe kugenda ebimu ku bibondo abakyala gye baalinga beetundira, n'agendayo mu ngoye ze ez'ekitiibwa eziraga nti musinza Katonda mu jjubba ye nga woyinza okugamba. Naye abakyala bano abaali beetunda ne bamulaba naga nti gwazze nga teweekwese, ki kyoyagala? Naga nti gwe ngekwata ssente zino tukole nakiti kino na kino, nze nsobole okubeera nga nfuna buli we najjukira ezzambi lino nja kubeera nga nengera okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyala ono omu ku bakyala abaali beetunda kwe kugamba omusajja ono nti tolowooza nti bw'onooyenda leero ojja kukoma ku lunaku lwa leero, okujjako kubanga omutima gwe gujja kubeera nga gugonda kukola amazambi okomenga wano buli kaseera. Omusajja n'atwala nasiha ey'omukyala eyali omwononefu ate. Allah we yajjulira omukyala oyo mu bwononefu bwe, omusajja ono omulongoofu n'amulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ejjana, namugamba nti ejjana eno Allah yagimpa lwakubanga nakutaasa okubeera nga togwa mu zambi. Nawe ekyo kifaananako ne Imaamu al-Busiri kye yali agamba nti omuntu bw'olowooza nti ojja kulekerawo okugoberera omutima gwo oba okukola ezzambi olw'okuba nti ogenze n'olikola ng'olowooza ogenda kulikkuta, ojja kubeera nga weeyongera bwagazi kubeera ng'olikola. Era n'agamba nti kifaananako, n'akuba ekizampu n'agamba nti wannafsu katifuli, kubanga omwoyo gw'omuntu gulinga wolaba omwana, in tuhmilhu shabba ala hubbi radaa'i wa in taftimuhu yanfatimi. Ti omwana omuto bwe babeera bebi ayonka, bw'aba ayonka n'omulemeza ku bbeere asobola okuliremerako emyaka n'emyaka, naye wa in taftimuhu yanfatimi, naye ate omusalawo noga nti omwana ono kati emyaka gye giweddeyo kamujje ku bbeere tagenda kuddamu kuyonka, alekeraawo. Naga nti kifaananako n'omuntu nga alwanyisa omutima gwe okubeera nga tegugwa mu mazambi. Naga nti omwoyo guno buli w'oguleka okubeera nga gukola Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, gugenda kubeera nga shabba ala dhalik, gugenda kukulira ku ekyo, gugenda kukulira ku mazambi olw'okuba nti gwewagukulizaamu ogalemezeza ku ekyo. Naye wa in taftimu, naye ate singa okaka omwoyo gwo guno ng'omukyala waakako omwana n'amujja ku bbeere, naye n'okaka omwoyo gwo guno kubanga guva kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, gujja kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akusaasira olw'okugukaka gwe kennyini nnyini obeera nga ova kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Naye ng'ekyabooluganda
Allah subhanahu wa ta'ala akikuwa oluvannyuma lw'okubeera nga akusaasidde, oluvannyuma lw'okubeera nga akuwadde tawfiq. Ibn Ataillahi Sakandari yagamba nti la tufrihka at-ta'a li'annaha barazat mink. Allah aba akusaasidde n'obaako ekirungi ky'otuukako, n'oba nga weesonyiwa amazambi, n'oba nga okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala, tosanyuka lwekyo, naye sanyuka lwaki? Li'annaha barazat min indillah, olwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala akusobozesezza, akuwadde tawfiqi, n'obeera nga okola ki? Weesonyiwa ebifaananako bwe kityo. So mu mbeera y'okubeera nga tulwanisa emitima gyaffe, okubeera nga tuva ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala, n'okubeera nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala, tulina okubeera nga tuyitiriza nnyo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, okumusaba okubeera nga an yakhluqa minna at-tawfiq, okubeera nga atuwa amaanyi agakaluba ku ebyo by'atayagala n'agagonda ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Kubanga omuntu bw'alowooza nti ibaada azikola ku lwa mwoyo gwe, nti ye alina amaanyi oba yeesonyiwa amazambi kulwakubanga ye mugezi nnyo, nti ye alina amaanyi obutagwa mu mazambi, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okumugezesa olw'okuba nti alowooza nti byakola abikola ku lulwe, ate Allah subhanahu wa ta'ala n'akhayyaba oba n'amumaliramu amaanyi ku jitihadi ye gy'alowooza. Kuba shairi omu yagamba nti idha lam yakun aunun min Allahi lilfata fa awwalu ma yujna alayhi ijtihadu. Singa tebubeeranga Allah subhanahu wa ta'ala asaasidde omwana Adamu n'amusobozesa okubanga abaako kyakola, fa awwalu ma yujna alayhi ijtihadu, ekisooka okubeera nga kimumalamu amaanyi ge maanyi gassaamu. Yani gana amaanyi gossaamu muganda nga mpuliriza, okubanga osaala, osiiba, oba tokola mazambi, osaanye okubeera nga buli kaseera weebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga hadha aunun minhu, eko kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yakusaasidde, yakuyambyeko, ng'era munno g'osanze nga Allah subhanahu wa ta'ala mugezesezza n'amazambi, wekigwanidde gwe gy'oli okubeera nga omusabira Allah subhanahu wa ta'ala mujje mu mbeera gy'ali, instead of okugenda kubeera nga omujajinga, omunenye, mu kifo ky'okubeera nga omusabira n'okumukolako ddaawa, Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire ave mu mbeera gy'alimu. Imam al-Busiri yeeyongerayo naga nti fasrif hawaha, omwoyo gwo guno isrif hawaha, beera nga olwanyisa bye gwagala, wahadhir an tuwalliyahu, era olwane nnyo okubeera nga omwoyo guno si gwe gukufuga, olwane nnyo okubeera nga okwagala kw'omutima kuno si gwe kukufuga. Oyagala okubeera nga okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala, beera nga olwanyisa omwoyo gwo guno okubeera nga si gwe gukufuga. Aga nti innal hawa, mazima ddala okwagaza kw'omutima, ma tawalla yusmi au yasimi, singa okkiriza ne gubeera nga gwe gufuga omwoyo gwo, yusmi au yasimi, gugenda kubeera nga gukussa oba gugenda kubeera nga gukukozesa ebyo ebikuleetera okuba nga ovaamu ensa, bigenda kubeera nga gukuleetera okukola ebyo abantu bye bagenda okukunenyezaako, okubeera nga bakunenya nti musajja ono nga mubbi nnyo, nga mulimba nnyo, oba gugenda kubeera nga gukukozesa ebyo ebigenda okukosa ng'omuntu wayinza okubeera nga muhsinu, nga musajja mufumbo oba mukyala mufumbo, naye olw'okwagala kw'omutima gwe n'abeera nga agwa mu fahisha ya zina, n'abeera nga kyatteeka kuyo okubeera nga attibwa oba okubeera nga ava mu busiraamu. So fuga omwoyo gwo muganda wange gwampuliriza, okubeera nga si kwe gukufuga wabula nga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ge gakufuga, so si gwo omwoyo gwo nga gwe gukufuga. Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba nti al-hawa ilahu yu'badu min dunillah, omwoyo guno oba okwagala kw'omutima guno Katonda asinzibwa min dunillah. Ti omwana Adamu buli wakkiriza omwoyo gwe okubeera nga gwe gumufuga, agenda kukola ebyo ate mukama we Allah subhanahu wa ta'ala bye yamugaana okubeera nga akola, n'abeera nga alinga agufudde nga ye mukama we, nga ye Katonda we. So omwana Adamu olina okubeera nga olwanisa omwoyo gwe. Allah agamba nti afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, gwe tolaba abo abafuula nga bakatonda kwe kwagala kw'emitima gwabwe,
omutima gwe kyegumwagazisa okukola kyakola, bwekuba kubbanga kuba kulimba nga alimba, okubeera nga kukola bukumpanya nga akola obwo olwokubeera nga yagufula gwe gumufuga kyegwagala kyabeera nga akola ki akola nga nti fasrif hawaha, kuuma omwoyo gwo guno, lwanyisa okubeera nga ogugujja ku ebyo byegwagala, wahadhir an tuwalliyahu, era lwana nnyo okubeera nga omwoyo gwo guno si gwe gukufuga wabula ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyatusaako mu Qur'an ne mu sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bye bikufuga. Naga nti innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi, kubanga mazima ddala bw'oba onokkiriza omwoyo gwe okubeera nga gukufuga gwegenda kubeera nga gukussa oba gugenda kubeera nga gukozesa ebyo ebigenda okubeera nga bikuggisaamu ensa mu maaso g'abantu ne mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti waraiha, omwoyo guno wadde Imaamu yatunulira embeera bbiri omwana Adamu zawangaliramu, gwe muganda nga mpuliriza. Omwana Adamu asobola okuwangalira mu mbeera nga mukassiru, mukendeevu mu kubeera nga akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, oba mu kubeera nga akola Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Ng'era omwana Adamu kyetwatandise nakyo ti aslu kulli ma'siya, ensibuko ya buli zambi arida binnafsi, omuntu okubeera nga alowooza nti nze kati byenkola birungi, nkola birungi byokka. Kati omwana Adamu awangalira mu mbeera bbiri abooluganda, ti omuntu asobola okubeera nga mukassiru, nga mukendeevu, muyaaye, mulimba, mubbi, mwenzi n'ebifaananako bwe bityo, n'okuba nga omwana Adamu takola bifaananako bwe bityo, ng'asaala, asiiba, asaddaaka, ng'akola ebyo kungulu kuno ffe ebyo tulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala abyagala. Kati Imaamu yasooka n'ayogera ku muntu nga mukassiru, ng'omuntu mukendeevu awangalira mu kubeera nga asobya Allah subhanahu wa ta'ala. N'addamu n'atandika kwogera ku muntu, gwe muganda wange ayinza okulowooza nti oli mutereevu. Naga nti waraiha, gwe muganda wange alowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala oli mutereevu, raiha, tunuulira omwoyo gwo guno, wahiya fil a'maali saa'imatun wahiya fil a'maali mushtailatun, tunuulira omwoyo gwo guno nga guli mu kukola ibadaati, oli mu kusaala, oli mu kusiiba, oli mu kusaddaaka. Omwoyo gwo guno ebintu bino ng'obikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba obikola lwa kubeera ng'onoonya abantu bakusiime. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba abamu ku bantu Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okusooka kubeera nga ayokya yawma alqiyama, yatugamba nti omu ku bo ye muntu alladhi ta'allama alilm, eyasoma irimu Allah gye tumanyi nti ayagala, naye lwaki naga nti liyuqaala anhu alim, ng'ekyamusomesa irimu kubeera nga ayagala bagambe nti ono mumanyi. Naga nti owokubiri omu ku Allah bagenda okusooka okwokya, tunuulira Mungu bagamba bagenda okusooka okwokya, olaba gwe muganda wange togwamu, kubanga oyinza okulowooza naawe oli mutereevu. Naga nti omu ku Allah era Allah bagenda okusooka okwokya yawma alqiyama ye muntu alladhi qatala fi sabilillah, yafiira mu lutalo lwa ddiini, naye ng'ekyamutwalanga mu lutalo liyuqaala anhu shujjaa, abantu basobole omuwaana ti omusajja olinga ayina amaanyi. Nagamba omu ku balala Allah bagenda okwokya ti ye muntu eyalinga asaddaaka, basobole okugamba nti muki nga mugabi. Kati Imaamu wano kyagezaako okubuulirira, naga nti waraiha, muganda wange gwe ng'osaala, ng'osiiba, ng'osaddaaka, n'omwoyo geera gutunulemu nnyo, nga guli mushtailatun fil a'maali, nga guli mashghulu mu mirimu gino emirungi, nga gwebisse mu mirimu gino emirungi, nga gwekwese mu kubeera nga gukulagira okubeera nga okola emirimu emirungi, nga bwe tulabe nti sheitaani esobola okubuliza mu ibadaati. Naga nti wa in hiya istahlat almar'a fala tusimi, yakuba ekifaananyi Imaamu naga nti bwe gubanga guli ku mar'a, kyekifo kye balundiramu ebisolo. Naga nti kiringa wolaba ebisolo ng'obitutte ku
ku ttale okubeera nga birya. Naga nti bwe biba birya tobirekaayo kubeera nga birya buli kimu, kubanga mathalan embuzi osobola okugitwala ku ttale naye awo nyini ku ttale neeriramu akaveera, neeriramu obutwa, neeriramu ebifaanana bukobo ebityo. Naga nti omwoyo guno bw'obanga ogutadde ku ttale ery'okubeera nga gukola emirimu emirungi, ate era beera mwegendereza nnyo gye guli, kubanga gusobola okuliiramu obutwa, gusobola okufuniramu riya. Osobola okusaala muno, osobola okuba nga oli mu kusaala n'ofuniramu riya, n'ofuniramu ujubu, n'ofuniramu okwewulira, n'ofunamu kiburu, n'ofuniramu okubeera nga olowooza nti abatakola byokola bo si bamujjana. Aga nti weegendereze omwoyo gwe okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala takugezesa na kulwala ndwadde zifaananako bwe zityo ng'oli mu kukola ate emirimu emirungi. Lwaki? N'agamba nti kam hassanat ladhatan lilmar'i qatilata min haythu lam yadri anna as-summa fi ad-dasami. Allah oliyawe yagamba imaamu, yagamba nti kam hassanat, huna kam lilkhabariya, naga nti mirimu emeka omwoyo guno gwe bisobola okuwundira nti mirungi, naye nga omwoyo guno gukuwundidde emirimu gino nti mirungi, ng'era gikuwoomera okubeera nga ogikola. Ng'omutwe omwoyo gwe guyinza okubeera nga gukuwundira okusaala, gukuwundira okusiiba, gukuwundira okubeera nga osoma Qur'ani n'ebifaananako bwe bityo. Mu ebyo bye tuyinza okulowooza nti birungi, naye nga qatilatan, naye nga ate mwe mugenda okufa, mwe mugenda okuva okuzikiriraako. Naga nti min haythu lam yadri anna as-summa fi ad-dasami. Bimeka mu birungi omuntu byayinza okulaba nga byassava, ebintu bino byakweyagala birungi gyali, naye nga tamanyi ti mu ebyo ebirungi mwe muli obuto obugenda okubeera nga bumutta. Example eri waqiri oba live example etuyinza okuba nga tuwa okunnyonnyola bayiti eno ti abantu ku mulembe guno babatidde nnyo mu byokulya. Omwana Adamu bamutegekera ebyokulya nga birungi ne babiteera ku ttebo, omwoyo gwe ne gumulya nti ebintu bino bigenda kumpomera, bigenda kuba birungi gyendi, naye nga tamanyi nti omwo mwennyini mwe basize obuto obugenda okubeera nga bumutta. Kati yakola tashbih kifaananako bwe kityo ti omwana Adamu osobola okusaala oba osobola okubeera nga olaba ekintu nga kirungi gy'oli, okola ibadaati, naye nga tomanyi nti mu ibadaati ezo mu kuzikola muganda wange gwe bw'oba tofuddeeyo ku mutima gwo nga muli ensonga ezigenda okubeera nga zikuzikiriza yawmal qiyama, omuli riya, omuli okweraga nga tokoze ku lwa Allah, omuli ujubu, omuli okubeera nga weewulira nti olina kyokoze. Kubanga mimma yudhkar, mu ebyo byogera nti Ibilisi nga tennagobebwa mu jjana y'emu ku bitonde bya Allah ebyali bisinga okubeera nga bisinzawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye olw'okuba Ibilisi yakola ibaada nnyingi neetuuka ekiseera neewulira ujubu, nitandika okwewulira ti nze nga ibaada zenkoze nnyingi, Mungu oyinza otya okuŋŋamba okubeera nga nvunnamira Adamu, n'ofunamu kiburu n'ebifaanana bwe bityo ne bikuviirako okubeera nga ogenda kuzikirira maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti weegendereze nnyo omwoyo gumuganda wange gwampuliriza nga guli mu ibaadaati gukola okubeera nga tofuniramu birwadde bino wammanga, tofuniramu riya, tofuniramu ujubu, tofuniramu kiburu, tofuniramu birwadde bya mutima ebifaananako bwe bityo, obeere ng'olongoosa omutima gwo okubeera ng'okola nibaada z'okola ng'okola khalisan liwajhihi, ng'okola Allah subhanahu wa ta'ala kumusiimisa. Kubanga nabbi yatugamba nti innama al-a'malu binniyat, emirimu gyonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutunuulira kikyali mu mutima gwo ng'ogukola. Kyobulaba era yatugamba mu hadithi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti inna Allaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tatunuulira biki biri kungulu, yani ma fi dhahir, lakin yanzuru ma fi qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala atunuulira biki ebiri mu mutima gwo, biki ebirekwese emabega waggwo okubeera ng'okola ibaadaati ezifaananako bwe zityo. Kati imaamu akubiriza on paati ey'okubiri ku mwana Adamu
Allah subhanahu wa ta'ala bwate waba kusobosezza notabira mbali abakola mukhalafati nobiranga okulongoosa kungulu lwana nnyo okubeera nga ate ne munda olongoosa nga Allah watugamba mu Qur'an wadharu dhahira al-ithmi wa batina ebibi mubireke kungulu kwabyo ne mungulu kwabyo kati beera nga otukuza omwoyo gwo kungulu oba gwe kenyini wetukuze kungulu otukuze n'omwoyo gwo munda okubeera nga toyingiramu birwadde bifaananako bwe bityo. Imam yeyongerayo nga amaliriza fasulu eno athani naga nti wakhsha dasaisa min ju'i wa min shibai farubba makhmasatin sharrun min attukhami. Owange gwe muganda wange ampuliriza wakhsha addasais alkhadi'a makru alkhadi'a min ju'i wa min shibai farubba makhmasatin sharrun min attukhami. Ti muganda wange gwe ampuliriza ate nnyo enkwe ezeekwese min ju'i wa min shibai. Wano abamanyi bamu bagamba nti asheikh kana yani bilju' ti nnyo enkwe ezeekwese mu kubeera nga omuntu oli muqillun fil a'mal ng'oli mukende mu kukola emirimu egya Allah emirungi. Kubanga omuntu sheitaani eyinza okumulimba, era kino tutera nnyo okukiwulira mu mwezi ogwa Ramadani nti soma katono Qur'ani obeere nga tatadabbar nga ofumiitiriza nnyo ku byosoma. Sheitaani eyinza okukulimba ku sayidi eyo nekugamba nti kola emirimu mitono nnyo obeere nga tutqinuha ng'ogirongoosa ng'ate si gwe agenda okubeera nga webala yawma alqiyama kubanga Allah yamanyi ma huwa al-atqan kiriwo ekigenda okujja nga kiri khalisan liwajhi almatlubu minna okubeera nga tuyitiriza okubeera nga tukola emirimu emirungi. Naga nti dwana nnyo n'omwoyo gwo gutye nnyo mu mbeera y'okubeera nga oli mukende mu kubeera nga okola emirimu emirungi ng'oli okola emirimu mitono nnyo. Kubanga sheitaani yinza okugamba ti inna Allah ghaniyun an amalik, Mungu talina kyetaaza swala zo, osaalira ki, wemenya ki, gwe beera nga okoma na shahada yokka nga Ibn Hajar al-Haytami wekireeta mu sharuhiye nti sheitaani yinza okulimba naga nti beera nga weekuma na shahada yokka kasita yegenda okutaasa yawma alqiyama tokola mirimu kubanga Mungu tagyetaaga. Naga nti wa min shibai, era n'omutima gwo gulwane nnyo mu kubeera nga bwe guba gukola ate emirimu emingi emirimu ng'ate guyitiriza nnyo okubeera nga gukola emirimu emirungi ate era nagwo ogulwana nnyo okubeera nga mu mirimu egyo emirungi gye gukola tofunamu ndwadde ze tulabye nga okwewulira n'okubeera nga ofunamu riya. Abamanyi ne baga nti Sheikh kye yategeeza haqiqatu hazihi alkalam wakhsha dasaisa min ju'i wa min shibai nti nnyo enkwezeekwese muntu okubeera nga jai'un nga mukaseera nga olubuto lwe lukalu. Kubanga kigambibwa nti omuntu bw'abanga nga muyala abeera dhaifu nnyo mu kubeera nga akola ibadaati, abeera n'empisa embi, abeera ne su'ul khuluq olw'okubeera nga mwetaavu tagumiikiriza ku ebyo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Naga nti ate w'obanga oli mu mbeera eyo ng'oli mu mbeera yakugezesebwa era omwoyo gwo lwana nnyo okubeera nga togwa mu bifaananako webityo. Wa min shibai tuvunulawo ta'ala ala haqiqati almaana tera lwana nnyo bwe gubeera nga ate omwoyo gwo nga Allah akutadde mu mbeera nga anta shab'an ng'okkuse okubeera nga togwa mu bizibu bino wammanga ebifaananako ki alghafla okubanga omuntu bw'abanga akkuse nnyo abeera mugayaavu mukola ibadaati tasobola kubeera nga azukkako ekiro okubeera nga asaala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti farubba makhmasatin sharrun min attukhami, ebiseera ebisinga omuntu okubeera nga muyala kisobola okubeera nga ate kisinga omuntu okubeera nga
nga mukufu. Kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi nti kimalira omukkiriza luqaimat endya ntono nnyo mu kubeera nga alya emmere nebeera emusobozesa okubeera nga akola ibadati okusinga okubeera nga alya emmere egenda okumukkusa abeere nga mugayaavu mu kubeera nga akola ibada Allah subhanahu wa ta'ala zayagala. Era nabbi kwe kugamba mu hadithi nti omwanadamu tajjuzangako kyombo kyonna kibi nga kusinga mwanadamu wabeerawo nga olubuto lwe lukkufu ng'ali mu mbeera yakweyagala, kubanga abeera mugayaavu mu kubeera nga akola ibadati Allah subhanahu wa ta'ala zayagala. Kati imamu akubiriza okubeera nga tobeera nnyo mu kaseera mukkufu ekinakuleetera okugayaala, okubeera ng'oyongera ku ebyo byogenda okugenda nabyo mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'era wakukubiriza obutabeera nnyo muyala, kubeera ng'onafuwa okubeera ng'okola ibadati. Ekikubirizibwa ku mwanadamu okubeera nga abeera mwenkanyankanya wakati w'okubeera nga si mukkufu nnyo ate nga si muyala nnyo. Nagamba nti era akukubiriza zino zonna solution zaleeta oluvannyuma olweyabuuza nti malli biraddi jimaahi min ghawayatiha, omwoyo gwange guno oluvannyuma olw'okubeera nga gususse okubeera nga guntabukako okubeera nga gukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, ngenda kukozesa ki okubeera nga gukubiriza okubeera nga gudda ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Kwe kugamba nti waraiha, beera nga ogulondoola nga guli mu kukola emirimu emirungi. wa in yastahlat almar'a fala tusmi, natukana nogga nti wakhsha dasaisa min ju'i wa min shibai farubba makhmasatin sharrun min atukhami, otuka okubeera nga wenkanyankanya ku kulya kwolya n'enjala ekuluma, osobole okubeera nga omutima gwo gutakawwa oba gufuna amaanyi okubeera nga gukola Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, n'okubeera nga gulwana obutakola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Era ayongerayo nga tumaliriza naga nti wastafrighi dama, bw'oba oyagala kubeera nga olwanyisa omutima gwo obutakola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, istafrighi dama min aynin qad imtala'at, yani ibki ala khati'atik, beera nga buli kaseera oyitiriza nnyo okubeera nga okaaba, tandam ala khati'atik, okubeera nga ojjukira amazambi go nga weenenya olwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asobole okubeera nga akusonyiwa. Bwotyo bujja okuteereza omwoyo gwo obeere nga ojjuza amaziga addama min ayn, ojjuza amaziga mu maaso gaago qad imtala'at, agajjudde min almaharimi, amaaso gaago, yani huna atlaqa alayn wa arada sahib alayn, nti gwe kenyini nyini maaso gano gwagajjuziza okukaaba, obeere nga okaaba ku lwago amazambi go g'okoze, obeere nga walzam himyata nadami, obeere nga weeteekako protection y'okubeera nga okola tawba. الندم هنا بمعنى التوبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الندم توبة. Omuntu okubeera nga buli wejjusa abeera nga yenenya ku mazambi gakoze mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nti ibki ala khati'atik, owange gwe muganda wange bw'oba oyagala okuteereza omwoyo gwo beera nga tabki ala khati'atik, buli kaseera kaaba ku maziko kaabe ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ogezaako okwenenya kwaga amazambi gwe wakulembeza okukola. Era buli kaseera weeteekangako protection y'okubeera nga weenenya maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwaga amazambi ge wakola. Bashekhe baffe abamu batugamba nti haninu al-aasi, okukaaba ennyo okw'omuntu nga Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'amazambi ng'agezaako okubeera nga yeetondera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, afdalu inda Allah min salati, kisinga kyagala nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinga esswala y'omuntu nga mutakabbirun mu'jibun binafsi, nga asaala nga yeewulira ng'alowooza nti alina kyakoze mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era kyekifaananako n'ekigambo kya Ibn Ataa'illahi Sakandari kye yagamba nti rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisaara khayrun min ta'atin awrathat 'izzan wa istikbaara. Ti rubba ma'siyatin, osanga omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba amugezesezza n'ezzambi n'aligwamu,
nga ezzambi eryo awrathat dhulla wa inkisara oluvannyuma lw'okubeera nga Allah yamugezesezza n'aligwamu oluvannyuma lwalwo agenda kubeera nga yeemenya nga yekkakkanya nga teyeerabawo mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nga anoonya Allah amusonyiwe nga rubba ma'asiyatin awrathat dhulla wa inkisara khayrun min ta'atin nga kijja kusingako omuntu okubeera nga we fil a'mali saa'ima nga alyawo asaala buli kaseera nga yeewulira olw'okuba asaala nga eswala ezo zigenda kumuleetera okubeera nga yajabu binafsi alaba nga yeewa kitalo mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imaamu kyakubiriza nti wastafrighi ddama min aynin qad imtalaat itiriza nnyo okubeera nga okaaba olw'amazambigo ge wakulembeza nga mubeera nga weenenyiza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba abamanyi baffe batuuka n'otugamba nti omuntu wabanga tasobola kukaaba ng'omutima gwe gukalubye at least weekake okubeera ng'okaaba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga nabbi Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti Allah tagenda kubeera ng'ayokya liiso lya muntu nga lyakaaba ku lwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi nti mwabo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuteeka mu protection ye yawma al-qiyama ekisiikirize kyanaaba ataddewo yawma al-qiyama mwe muli omuntu rajulun dhakara Allah khaliyan omuntu yajjukira Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali yekka najjukira byeyakulembezanga ebitali bitereevu fafadat aynaahu n'abeera ng'akulukusa amaziga nga yeetondera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo naawe imaama okukubiriza bw'obanga oyagala kukakkanya mutima gwo kutereezako ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala istafrighi ddama min aynin qad imtalaat min almaharimi walzam himyata nadami itiriza okubeera ng'okaaba ku lw'amazambi ge wakulembeza okubeera ng'okola era obeere nga weesisaako oba buli kaseera talzamu tawba daiman okubeera nga oyitiriza nnyo okubeera nga weetondera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti wa khalifi nafsa era akukubiriza gwe muganda nga mpuliriza bw'oba oyagala okubeera nga otereeza omutima gwo okubeera nga guteerera ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala aga nti khalifi nafsa yawukana ku mwoyo gwo wa shaitaana omwoyo ne shaitaani omwoyo guno gwe twagambye nti hawa nafsi okwagala kw'omutima khalifu daiman gwawukaneko bweguba nga gulina kyegukulagidde nga si kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Lwaki yasooka nafsi nazzaako shaitaani nti annafsu aduwun dakhili والعدو الداخل أشد من العدو الخارجي تي omulabe akubegera munda oba ali naawe munda wakabenje nnyo okusinga omulabe ali ebweru kubanga ali ebweru osobola okumulaba n'omwetegekera kwani gwe kusoosa omwoyo gwo naga nti omwoyo guno gusobola okukulagira okukuwabya nti gwawukaneko ate oyawukaneku ne shaitaani bwebanga erina byekuwundidde okubeera ng'okola nga tebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala wa asima omwoyo gwo ne shaitaani obeere ng'okola ki ng'obijeemera buli webirebeera nga bikulagidde okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Wa inhuma mahadaaka nusha fattahimi newe bibanga bizze fa akhlasa n'olukakasa nti bwe kaseera kano kebijjiddemu biringa ebizze ne nasiha oba biringa ebyagadde okumbuulirira nga bimbuulirira bya ddala nga bimbuulirira bituufu fattahimi beera nga obuusabuusanga mu nasiha yaki ya shaitaani kubanga tekwagaliza kirungi era obeerenga nga buli kaseera obuusabuusa okubuulirira kw'omwoyo gwo guno kasita kubeera kusingira ddala kubeera nga kukubuulirira kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Obeere nga onenya omutima gwo kubanga shaitaani n'omwoyo byebintu bibiri ebiviirako okubula kw'omwana Adamu. Ti omwoyo guno gukuwundira okubeera ng'obba ng'olimba ng'ovuma n'ebifaananako bwe bityo. Kati ebbanga ebigubeera nga ebiseera ebisinga gukulagira guno gwe yatandise nago nti nafsi al-ammara bisu omwoyo nga gukulagira nnyo
okubeera nga okola ebibi buli kaseera yitiriza nnyo okubeera nga la taqbalu nasiha, nga tokkiriza nasiha ebeera nga evudde ku mutima gwo ne shaitaani, osobole okubeera nga owona ebibi ebyo bibiyinza okubeera nga bikusuulamu. Imaamu bwatu batukubiriza okubeera nga tugezaako okubeera nga tulwana n'emyoyo gyaffe tugitereze kwagwa amatega Allah subhanahu wa ta'ala gayagala. Kyensuubira nti muganda wange ofunyemu mu bigambo bino nanga akubuulirira nga wengezezaako okubeera nga ngezaako okunnyonnyola imaamu bwabuulirira omwoyo gwe n'okubuulirira omwoyo gwange okubeera nga tugumenyaamenya ku mateeka g'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujja kubeera nga tutandikira wano mu fasuli yaffe eno yennyini okubeera nga tugimalayo kubanga eri mutaalliqu ku fasuli eddako. Barakallahu fiikum, mwebale okubeera nga mumpuliriza. Subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.